Hallelujah. Alamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna abali eyo kumpi newala, mbatumiddeko nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Presentawo mukwano gwo, muddu mu Kristo, mudduwo akuweereza ku Just Gospel Media Uganda. Nze Nicholas nga nze ndi emabega w'emizindaalo ya studios za Just Gospel Media Uganda. Enda kubeera brief nnyo, mpe eddakiika 4. Kakati mwenna mumanyi ekigenda mu maaso, mumanyi ekigenge ekiri mu kulya. Waliwo ekintu ekigenda mu maaso, naye ng'ate abalinga abakizimba betulabirako. Bino mbireeta oba njogera ebigambo bino, I'm not seeking for your attention. Naye njagala oyige, njagala owandiike oyige. Yesu ye Mukama. Kristo lwazi ly'ekkubo n'obulamu n'amazima. Njagala kutegeeza gwe wenna ali eyo, olina omusumbawo, tolina musumbawo, trust God. Look at Christ, the author and the finisher of our salvation. Learn how to use the Holy Spirit okusomesa Bayibuli n'enzivuunula yaayo. Bangi kummwe mutunuulidde abasumba bammwe mubalabanga bakatonda, nti mutuuse n'okuba idolizinga, nti ne bwakola ekibi ne waakola ensobi togiraba, because 100% omulabanga Katonda waali. Saagala kugendayo. Bayibuli tusomesa mu kitabo ky'Abebbulaniya 13 olunyiriri lwa 7. Mpe eddakiika 4 zokka njogere n'obulamu bwo. Abebbulaniya 13:7 tugenda kujja ne Profesa Simeon Kayiwa alina ensonga zeyayogedde, tugenda kuzitunuulira. Bayibuli Abebbulaniya 13 olunyiriri lwa 7. Enda kwogeramu mpolampola ensonga eddoboozi lyayonooneseemuko. Kale, Abebbulaniya 13:7, mujjukirenga abakulembeze bammwe abababuulira ekigambo kya Katonda, nga mutunuulira empisa zaabwe era mugobererenga okukkiriza kwabwe. Mutunuulire, wuliriza Abebbulaniya 13:7, mujjukire abakulembeze bammwe abababuulira ekigambo kya Katonda. Omuntu oyo akukulembera akubuulira ekigambo kya Katonda, gw'oyita pastor, gw'oyita bishop, mutunuulire empisa ze. Version yonna gy'okutte tegenda kwawukana n'ebyenjogedde. Mutunuulire, mugoberere, tunuulire empisa ze, enkomekereza y'empisa ze. Mutunuulire. Sikugamba nti mukyawe, sikugamba nti muvaawo, baagale kubanga baweereza ba Mukama, naye tunuulira empisa zaabwe, tunuulira ebikolwa byabwe. Wano wenkugamba amaaso gazze mu Bayibuli, amaaso gazze ku Kristo. Oyo akukulembera tomwesiga 100 ku kinne waakyo, kubanga ssaawa yonna asobola okutalantuka, ssaawa yonna asobola okukubwa. Bw'akubwa nga totegedde, naawe ogenda kukubwa. Mukama waffe yeebazibwe. Bwe tuba twogera ebigambo bino tetunenya, naye ng'owewaawo tunenya. Befeso 5:11
agamba nti tobeeranga n'abo abatakkiriza, kugamba tokolagananga nabo, tokkiriziganyanga nabo abo abakola ebyekizikiza, wabula expose them. Kati ffe kyendi mu kukola, Befeso 5:11 agambye ati, Befeso nzija, Befeso 5:11 temusanga kimu n'ebikolwa ebitabala ebyekizikiza, naye waakiri mubibuulirirenga bubuulirizi, mubibuulirirenga. Ey'oluzungu ekozesa expose, bw'oba olina version yonna ey'oluzungu, expose. Bayibuli esomesa aboonoona obanenyezenga mu maaso g'abantu bonna, era n'abalala balyoke batyenga. Expose, banenye mu lwatu. Naye kasita olemererwa okubanenya mu lwatu, eyo Timoseewo ekisooka 5:20, banenye mu lwatu. Oli alabe ayigire okwo agambe nti kituufu kino kibi. Mukama favors nnyo. Ngenda kuwa Profesa ebigambo byeyogedde n'olunyiriri lwe yasomye bw'otaba munywevu mu Yesu ogw'ekigo. Naye nga Yesu ly'ekkubo n'obulamu n'amazima. Ngenda kuwa olunyiriri bw'otaba munywevu ogw'ekigo. Tito 2:15 Pawulo ng'awandiikira Tito yamugamba nti, Tito yogeranga ebyo, onenyenga mu lwatu n'obuyinza, omuntu yenna takunyoomanga. Tito owulidde? Omuntu yenna takunyoomanga, yogeranga ebyo, nenyanga mu lwatu. Kati guno oguzimu ogubinuse guli siriyasi, naye nga gwetaaga kulibyukinga. Dayimoni embi eva emagombe, okumenya marriage, naye nga kivaawa? Kiva mu kukozesebwa Jezebel spirit eyazuukiririra mu mukyala ayitibwa Susan Makula. Mbategeeza era mbajjukiza nti bwe muba mujjukira bwe nabagamba emabegakaawo mu vidiyo eri mabegaawo nti omuwala eyavaayo oba yenna kintu bayaani ng'akireyiminga bugembe obufumbo, omuwala oyo mwamusekerera ne mumuyita omulalu. TV eyavaayo okukola episodes ku mwana oyo omuwala mwenna mumujjukira, yayambala gomesi, yayambala gawuni ey'abagole. TV eyavaayo okubulodikasitinga omwana oyo ne bamukolako interview ne bamunoonya n'omunoonya yali Salt Media, ye yakipampinga. Ne bamunoonya ne bamutunuzaamu lenses za kamera bamujeko interview. Omwana n'ayogera ebigambo byonna bye yayogera. Eno nga mumugamba oyo mulalu, bugemba wase, lwaki bugembe tawasa. Nabategeeza ne mbagamba nti omuwala oyo yali alina mission, yali alina agenda, bamusindika okusindika information nti hey, we the Jezebels, we have infiltrated the church. Tuyingidde mu lwatu, kati tuli mu kkanisa. Yakozesa ekifaananyi ekyabugembe
Bugembe aina kyakikirira mu nsi ey'omu mwoyo nga ye bwali, not as Bugembe, ne status ye gyaliko nti tannaba kuwasa. Gye bali abalala basumba abatannaba kuwasa, but he, since he is in limelight, was used mu stature efaanaganako bwetyo. Omuwala n'ayambala egganduula y'obugole etegeeza ki? Representing a church. Omugole alindirira bba ekkanisa. Omugole alindirira bba. N'akireiminga. Bwe yali akireiminga eri Bugembe abalaga nti ffe now we are in the church Jezebel. Era information gye nafuna gye nategeera omukyala ayitibwa Susan Makula yapushinga omuwala oyo okubeera ng'abeera ku media ya Salt FM ba premiering message ye. Basebo ne banyabo, that was a planned deal. Era yayitamu message bw'emala okuyitamu n'egenda mulaba ebyaddako, nabagamba mutunule tuba tuli awo manjeeri naye ng'avaayo. Jezebel ayogera lwatu ndi kati tuli mu kkanisa. That is the spirit. Kati bwe bamaliriza message ng'emaze okugenda, spirit eyo eri released, otandika okulaba bakulembeze nga batandika okukola kye bayita compromising, nga batya omwoyo ogwo muzimu omubi ogukuba. Tuba tuli awo Mujingo n'agenda mu kwanjula oba kwali Kyebando, n'avaayo oba kwali kukyala, saagala kumanya, until bino byonna ebigenze mu maaso nga tubiraba. Akati the spirit of Jezebel is in the church infiltrating. Guli mu kulya guva eri mubali ne gutambula, kwonoona maka, kwonoona bufumbo. Buli abadde alina entiisa mu mutima gwe nti nina okukuuma obufumbo, tetulina kola divorce. Ebigambo ebifuluma mu bakulembeze mubiwulirize, mubigenderere, muwulire ekiddako. Ebigambo ebifuluma biraga nti oli wa ddembe okudivorcinga, oli wa ddembe. Wadde Bayibuli eyogera bweti ne bweti, naye wekituuka ku mbeera bweti oli wa ddembe. Kakati ffe tetwagala mbeera ki oba ki gy'otuuseeko. Bayibuli eyogera ki? Mwakuba ebirayiro, mwalayira. Kankuwe eddoboozi lya Profesa, tutandikira awo n'olunyiriri lwatuwadde. Kale mpa Profesa. Eddoboozi lya Profesa. Used from a wife, seek not a. Ekituufu kyali badde ideal, temwawukana. Kyekiri ideal as stated nga kitegeeza ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Kyekiri ideal. Are you loosed from a wife? Seek not a wife. Nga mwawukanye n'omukazi mukyala, tonoonya mukyala mulala. Naye 28 n'agamba, naye if you marry, you have not sinned. Abasumba befudde abatamanyi scripture nga mwatabuka ne musukka
kale kakati Profesa aina olunyiriri lwasomye Bakolinso ekisooka 7:28. Uliriza. Ekituufu kyali badde ideal temwawukana. Kyekiri ideal as stated nga kitegeeza ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Kyekiri ideal. Are you loosed from a wife? Seek not a wife. Nga mwawukanye n'omukazi n'omukyala tonoonya mukyala mulala. Naye 28 n'agamba naye if you marry you have not sinned. Abasumba befudde abatamanyi scripture eyo nga mwatabuka ne musukka ne mwawukana. Kakati omukumu bwafumbirwa tewali nsonga. Kakati yasalawo tagenda kudda ekyogera. Okay. Kakati Profesa Kayiwa n'ekitiibwa ekingi nze kyemusaamu si mu bubi si mu kuvuma si mu ki nenze musaamu ekitiibwa yayitamu ekkanisa gyevudde ne we tutuuse twebaza Katonda naye ku mulundi guno ngenda kwawukanaako naye Bakolinso ekisooka gyakootinze 7:28 nga nnyongera okutangaaza teyagendera eri babuulizi. Abakolinso baabeeranga n'ebibuuzo bingi, baabeeranga n'entalo mu bufumbo, baabeeranga n'ebizibu mu bufumbo. Kakati Bakolinso ekisooka 7:28 gyakootinze akutegeeza oba ogiwulidde bulungi, akutegeeza nti bw'oba nga wawasa nga wasibibwa oli wa ddembe. Agamba kankusomere olunyiriri olwo. Bakolinso ekisooka 7 twandike 27 wasibibwa n'omukazi tonoonyanga kusumululwa. Kitegeeza you are bound. Wasibibwa n'omukazi, you are married, tonoonyanga mukazi because wawasa, toyina ku divorcinga. That is Matayo 5:32. Bw'ogobanga omukazi wabula ng'omulanga ogw'obwenzi oba naye ate era n'okugoba okwo tomalaga wabeerawo condition asobola okwenenya. Kati Profesa atugambye bw'ati wasibibwa n'omukazi tonoonyanga kusumululwa. Wasibibwa n'omukazi tonoonyanga kusumululwa. Wasumululwa ku mukazi tonoonyanga mukazi. Wasumululwa ku mukazi nzija nkwata mpola. Wasumululwa ku mukazi, are you bound free? You don't have any commitment ku mukazi yenna. Olunyiriri luno lulina specifications ziri bbiri. Lulina address eri abantu babiri. Lugenda eri abafumbo, lugenda n'eri abatali bafumbo. Mpuliriza. Pawulo bwe yali addressinga ensonga z'obufumbo ya addressinga bonna soma Bakolinso ekisooka 7 yonna ya addressinga bannamwandu, abaami n'abakyala, abafumbo n'abatali bafumbo. Kati olina okwegendereza address gy'osoma egenda wa? Egenda eri bafumbo, egenda eri bawuulu.
kakati bw'okola ensobi oyinza obbitabula n'otomera. Wasibirwa n'omukazi tonoonyanga kusumululwa. You are bound. Wasumululwa ku mukazi, wasumululwa tonoonyanga mukazi. Kati 28 Profesa Kayiwa watandikidde n'asimba omutwe. Akolinsa ekisooka 7:28 agamba naye okuwasa owasanga nga toyonoonye. Kakati awo Profesa ngenda kuzzaayo nkuwa eddoboozi lye. Awo Profesa wasimbidde erinnyo n'agamba nti Bugingo agenda kuwasa aba tayonoonye. Oba kafuna Bugingo agenda kuwasa kitegeeza aba tayonoonye olw'ensonga yasumululwa. Onfuna 28 agamba naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye. Yateddewo ekifaananyi ekigamba nti Bugingo since nti agenda kuwasa Makula tayonoonye, takoze kibi. Lwaki? Kubanga yasumululwa ku mukazi aliwa Teddy. Lwe luno olunyiriri Profesa lwaleese. Naye ate bw'otunuulira Bakolinso ekisooka 7 alina address gy'asindika eri abantu babiri. Tugenda kusoma. Alina gy'asindika eri abo abaasibibwa abali married n'eri abo abataasibibwa abali unmarried. Quoting abali unmarried. Olina okutunula, olina okwegendereza address eno egenda wa. Address egenda wa. Wasibirwa n'omukazi. Bakolinso ekisooka 7 wasibirwa 27 wasibirwa n'omukazi tonoonyanga kusumululwa, tonoonyanga divorce toginoonyanga olw'ensonga nti Matayo 5:32 agigaana singa waliwo obwenzi mpozi awo olina okusumululwa. Kakati akatundu akalala kagamba wasumululwa ku mukazi. Oluganda lufunda naye tugenda gaziwa. Wasumululwa ku mukazi. Kati wano Profesa asimba ekifaananyi ekigamba nti Bugingo yasumululwa ku mukazi Teddy. Naye akatundu kagamba tonoonyanga mukazi bw'oba wasumululwa. 28 naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye. Kakati Simeon Profesa atugamba nti naye Bugingo bw'owasanga nga toyonoonye, n'omuwala bw'afumbirwanga nga tayonoonye. Kati kitegeeza nti Bugingo bw'awasa aba tayonoonye. Ne Suzan Makula bw'afumbirwa ne bamukuba embaga aba tayonoonye. Kati eno interpretation ya Profesa. Kati iki kyagezaako okusindika? Agezaako okusindika information nti nedda kiri kye bakola si kikyamu, eboonoonye olw'ensonga nti oli asumuluddwa, of which nti tukimanyi nti divorce tennaba kubeerawo olw'ensonga nti Teddy teyayenda, teyakwatibwa mu bwenzi.
kati kyenjagala tuteekewo divorce mu Bayibuli tekirizibwa. Now yagezaako okulaga asomesa Bakolinso ekisooka 7:28 olunyiriri lwa 27 nkutegeezezza lwogera kuba unmarried and those who are not married. 1 Corinthians 7:27 Are you committed to a wife? Do not seek to be released. Why? Because you are under bond eri omukyalo oyo ku lw'endagaano gye wakola. Now, are you free of commitment? Are you free? Ojja soma translations ez'enjawulo. Are you free of commitment? Are you bondless? Tosibiddwa, tolina muntu yenna gwe wakola naye ndagaano, toli mufumbo. Do not look for a wife. 28 naye akugambye, but if you do marry, ati ali kwani wano ayogera ku ono ali free of commitment, ali ku ono asookeddeko ku lwa 27 ali committed to a wife. Mpuliriza tugende mpola, saagala opape. We are fragmenting this verse. If you do marry, ani ono ali free of commitment, atalina bondi yonna, atalina any covenant yonna na muntu yenna. Ugamba, if you do marry, you have not sinned oba toyonoonye. In other words, okuwasa si kibi. It is not a sin. Eri gwe atannawasa, naye eri gwe, wuliriza, eri gwe eyawasa ali mu ndagaano, you are committed to a wife. Don't seek to be released. Tonoonya ngeri yonna yakudduka ndagaano eyo gye wakola, because you are committed. Olwo lwa 27 Bakolinso ekisooka 7:27. 28 ereeta option ku katundu aka 27 akagamba nti if you are free. Luli mu kwogera ku bantu babiri abalina bondi n'abali bondi free. If you do marry, you have not sinned. And if a virgin marries, she has not sinned. Ayogera ku virgin. Virgin y'omukyala, y'omwana omuwala atamanyi musajja. In other words, wali waggulu ku muntu ali free of commitment, boogera ku a virgin, omusajja nga tamanyi, nga tannaba kuyingira mu nsonga za bufumbo, nga tali bonded. Agamba bw'onaawasa tolina kibi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Bakolinso ekisooka 7:27 If you are committed to a wife, are you committed to a wife? Do not seek to be released. Pawulo agamba Abakolinso kubanga baali balina obuzibu obwo. Kyova olaba Matayo 5:23 atugamba, but I tell you, if
anyone who divorces his wife except for sexual immorality brings adultery upon her, and who marries a divorced woman commits adultery. Kasita wakati wa muwaberawo adultery, then divorce. Tuli fenna kakati profesa kino kyagezaako okunnyonnyola. Mpuliriza, nkusabye amatu ompulirize. Yesu Kristo wagende yayitagiwadde niwo omuntu kunasigalawo naaba nga nakyanjigiriza ku bya Yesu Kristo. Kwa Yesu yagamba nti ebintu byesoogedde ndibaweereza omwoyo omutukuvu n'akola ki? N'alibasomesa. Kakati ni Pawulo n'asigalawo n'amusomesa ebintu bino ebya ministry. Kakati nga biri inspired by God, nga tabijja mu bwongo bwe ng'omuntu. N'agamba nti nze mbisazeewo in my own judgment, led by the Holy Spirit, by the mercy of the Lord, ng'omuntu yatekebwawo okubeera omulabizi w'ekkanisa w'abantu. Naye mu verse eno eya 27 mweyagambye nti, are you bound unto a wife? Are you bound unto a wife? Wanji Bakolinso gyali mu kutunnyonnyola. Bakolinso ekisooka 7:28. Tuwulirize. Are you bound to a wife? Kitegeeza olina omukyala wakola embaga, oli mu bufumbo, you have a covenant. Nagamba, seek not to be loosed. Seek not to be loosed. Tonoonya divorce. Tonoonya divorce. Nkutegeezeza olunyiriri olwo luli mu kuadressinga abantu babiri. Kakati asooka amunnyonnyodde. Luli mu kuadressinga omusajja ali mu bufumbo oba omukyala ali mu bufumbo. Ne lwadressinga omusajja ali single nga tali mu bufumbo. Ne lwadressinga omwana omuwala atali mu bufumbo. Kati ku bonna Professor Simeon abagasse n'abateeka mu kintu kimu. Uliriza, asooka tumuwulidde. Ekituufu kyali badde ideal temwawukana. Ekiri ideal as stated nga kitegeeza ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Bano tebaali babuulizi. Yali ali mukola address eri ekkanisa mu Bakolinso, kubanga Abakolinso bamuwandiikiranga, bamusumbuwanga nga balina ebizibu. Bw'osoma Bakolinso ekisooka ekulaga nti baali balina obuzibu. Bakolinso ekisooka 7 n'olunya olusooka bakulaga nti baali balina obuzibu nga bo. Kaakano ku ebyo bye mwampandiikira bamuwandiikiranga ab'Ekolinso olw'obuzibu bwe baabeerangako nti kirungi omusajja obutakwatanga ku mukazi. Pawulo kyava abagamba naye olw'obwenzi buli musajja abeerenga ne mukazi we ye, na buli mukazi abeerenga ne bba. Omusajja asasulenga mukazi we ekyo kimugwanira ng'obufumbo, n'omukazi asulenga bw'atyo bba. Kati ebizibu ebyo byonna Pawulo bye yali ali mukolako address ekkanisa eri mu Corinthians, not babuulizi. Ntereezezaamu kaawo. Kyekiri ideal. Are you loosed from a wife? Kati, are you loosed? Okoddemu koone mabega. Yatekebwawo okubeera omulabizi w'ekkanisa w'abantu. Naye mu verse eno eya 27 mweyagambye nti, are you bound unto a wife? Are you bound unto a wife? Nagamba nti, seek not to be loosed. Yes, seek not divorce. Ekituufu kyali badde ideal temwawukana. Don't divorce. Ekiri ideal. Yes. As stated nga kitegeeza
ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Si babuulizi, yali tagamba babuulizi, yali ali ku kkanisa gye yali akolako adresi. Bwe baba babuulizi nga bwe yali ayagamba ebigambo bino eriyo abatali babuulizi nga zo ndiga, kitegeeza nti kati zo zendegu nga bwe zaagala, zidivosinge nga bwe zaagala. Yali ali mu kwadresinga ekkanisa eye Corinthians, 1 Corinthians 7:1 ejja kulaga nti bawandiikiranga Pawulo nga bamusumbuwa, kubanga abagamba nti bye mwampandiikira. Genda maaso Professor. Kyekiri ideal. Are you loosed from a wife? Seek not a wife. Seek not a wife. Are you loosed from a wife? Kitegeeza, are you bound free? Are you bound free? Tolina ndagaano ekutte, toli mufumbo. 27 yasoose n'akulaga oyo akwatiddwa etteeka togobanga mukazi olw'ensonga ya Matayo 5:32. Tuddako ku 28 eri oyo atannaba kwatibwa tteeka, atannaba kwatibwa ndagaano ya bufumbo. Bwe tuliko nga mwawukanye n'omukazi n'omukyala, tunoonya mukyala mulala. Naye anedda Professor, awo tewaliwo kwawukana. Bakolinsi ekisooka 7:28 teri mu kwadressinga divorce. Tewaliwo concept ya divorce nti mwawukane. Mpola mpola. Bound unto a wife. Are you bound unto a wife? Oyo seek not to be loosed. Seek not to be loose, seek not to be divorced. Wandika, bwawandika oyo omuntu omu, eyo pate emu. Pawulo akola address eri pate 3. Asooka tumumaze oyo alina endagaano gye yakola, omufumbo oyo tumumaze. Seek not to be divorced. Ekituufu kyali badde ideal, temwawukana. Temwawukana. Ideal as stated nga kitegeeza ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Temwali awukanye. Kyekiri ideal. Oyo tumumaze. Kati tugenda ku mulala. Omusajja tumumaze. Kati tugenda ku musajja. Omusajja nga talina ndagaano yonna gye yali akoze na mukazi, nga si mufumbo. Tali bonded. You loosed from a wife? Seek not a wife. Seek not a wife. Bw'oba tolinanga ndagaano gye wakola na mukazi, bw'oba toli bonded by that law of marriage, that union coping, seek not a wife. Biveeko tonoonya. Pawulo abagamba kubanga byabatabulanga. Oli twamumaze eyali bonded. Amugamba bw'obanga wasibibwa endagaano tonoonyanga mukazi mulala kubanga wasibibwa n'endagaano eyo. Oyo ne tumumala 27. 28 bw'obanga oli free, gwe ng'oli free wasibibwa ndagaano eyo tonoonya mukazi. Naye ate era still amaliriza akwadde option. Nga mwawukanye n'omukazi n'omukyala, tunoonya mukyala mulala. Naye 28 n'agamba, naye if you marry, you have not sinned. Abasumba befudde abatamanyi scripture. If you marry, you have not sinned. Kati wenjawukanira ne Professor Kayiwa wa wano. Akalipo katadde mu lunyiriri akagamba nti newe wo divorce nze ne mukyala wo. You can marry. You have not sinned.
nedda tekiriiwo ekyo concept teriiwo. Mbasaamu ekitiibwa baweereza ba Mukama, mbasaamu ekitiibwa. Siri mu bbalumba, mpulira ennaku ku mutima, mpulira enyiike. Naye kino ekigenda mu maaso kyonoona. Wuliriza, gwakutte Bayibuli yo, kola study. Ojja kulaba olunyiriri olwo lulina address eri abantu basatu. Esooka 27 omusajja ayasibibwa n'omukazi. Eddako oyesooka amugamba tomugobanga, n'atera okumaliriza tofaayo. Tomugobanga. Tuli ffenna wasibibwa n'omukazi. Bakolinse kisooka 7:27 wasibibwa n'omukazi, kitegeeza oyo musajja gwe boogerako. Tonoonyanga kusumululwa, tonoonya divorce. Wasumululwa ku mukazi, kati Oluganda lw'osoma terukusuula. Do research, be a good Bible scholar. Wasumululwa ku mukazi, are you a bond free? Are you not in that agreement? Towasanga. In other words, oli single. Towasanga. Akugambye tonoonyanga. Wasumululwa ku mukazi, tonoonyanga mukazi. Okitegedde? 28 naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye, agamba ono ali bondi free. Tagamba oli ali bonded n'omukazi, byanjawulo. Waliwo ali bonded, waliwo yasibibwa n'etteeka ery'obufumbo. Akuganye togobanga mukazi, tonoonyanga kusumululwa ku mukazi oyo, tonoonyanga divorce. Owasanga mukazi mulala kubanga wasibibwa n'oli. N'amala n'akugamba nti katoyo tumutadde ebbali. Wasumululwa ku mukazi. Are you bond free? You are free? You are single? Tolina mukazi? Oli single? Tali mu kunnyonnyola oba wa divorcinga. Nedda, divorce wano teriiwo. Tewaliiwo concept ya divorce. Kati profesa ayagala kuteekawo concept eno etaasa oli ayawasizza nti kale wasumuluddwa wasa omulala oba toyonoonye. Profesa kyagezaako okwogera agamba nti tonoonyanga mukazi. 28 naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye. Bw'owasanga nga toyonoonye. Luno olunyiriri bw'owasanga nga toyonoonye terugenda teruli applied kuno gwe twasoose okulaba owa 27. Luli applied kuno omusajja ali single atawasanga. Pawulo amugamba naye okuwasa bw'owasanga nga toyonoonye. Kati profesa kyagezaako okutulaga nti oli wa ddembe. Bound unto a wife, nagamba nti seek not to be loosed. Ekituufu kyali badde ideal, temwawukana. Kyekiri ideal as stated, nga kitegeeza ng'agamba ababuulizi temwali awukanye. Kyekiri ideal. Are you loosed from a wife? Seek not a wife. Nga mwawukanye n'omukazi n'omukyala, tonoonya mukyala mulala. Naye 28 n'agamba naye if you marry, you have not sinned. If you marry, you have not sinned. Abasumba befudde abatamanyi scripture eyo.
nga mwatabuka ne musukka ne mwawukana. Kakati omukumu bwafumbirwa tewali nsonga. Kale ndabika nkumi wano tunaddamu olulala. Submission yange ku lunyiriri olwo Profesa lwatuwadde video mpanvu bwe tuli batulize tuligikomerawo. Bakolinso ekisooka 7 27 28 bw'ona asoma 28 n'omwetegereza waliwo omuwala gwe bayogerako ali vagini embeerera nga afumbirwangako. Ojja sangawo omulenzi atawasanga atali bondidi mu tteeka ery'obufumbo. Oyo Pawulo amugamba gwe bw'owasanga si kibi. Amuterawo option, oba owasizza it's okay, oba towasizza it's okay, naye bw'owasanga si kibi. Ne wabeerawo n'oli ali mu 27 nti gwe bw'obanga wasibibwa mu tteeka obeera tolina kugoba mukyalo oyo. Kakati ekizibu ekiriwo kye tufunye mu lunyiriri luno ndi Profesa ebiti bino eby'abantu abasatu abigasse wamu n'abiteeka mu kisero kimu n'agamba nti bw'oba wagoba mukazi wo n'owasa omulala ekyo si kibi, kubanga okuwasa si kibi. Kakati tetugamba nti okuwasa kibi, naye ate wekibeerera ekibi kwe kuwasa ng'olina omukazi omulala ng'etteeka ery'obufumbo likyakukutte divorce nga tonnaba kudivorcinga. Ate bw'odivorcinga olina omakinga sure nti odivorcingira mu lunyiriri lwa Mukama waffe Kristo. Matayo 5:32. Nze ekyo kyensimba. Ebisigadde byammwe saagala kumanya, agala kuntemako mukono, agala kuntemako mutwe. Nsimbye Bayibuli. Ayina ebibuuzo, anayagala okunnyonnyola okweyongera okumanya olunyiriri luno, ngenda kuteerawo linki wansi awo. Kojja okuyita ku WhatsApp, asomesa bajja kwongera okusomesa. Nkwagala nnyo, kwagala ddala, obudde bundese, tujja kudda. Mukama abankuumire. Nkusabidde ekisa kya Katonda, nkusabidde omukono gwa Katonda gubeere naawe in Jesus mighty name. Amen.